Nyongera okukwaniriza nate gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti nno era okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kutegeeza mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Olunaku olw'eggulo ekawungeezi twabadde ne weekly conference. Tubadde ne weekly conference gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wali eri e Makerere e Kavule. Wali eri we tutera okukolera conference gwe mukwano gwange. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoonye ku nsonga ez'enjawulo. Ze ngenda okuba nga nkuleetera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ngenda kuba nzikuleetera naye wabula nga sinazikuleetera genda maaso osubscribinge, genda maaso osharinge, genda maaso commentinge gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti no kyokola kyamaanyi nnyo. Abali eyo emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Mwebale nnyo egimutuusaako engalo, mwebale kubanga temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kakati nno olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa muganda waffe Akileo Kivumbi okubanga bamutwala mu kaduukulu bamusingisa omusango ne bamukasuka eruzira amaleyo omwezi gumu paka omusango gwe gunaddamu okuwulirwa. Muganda wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuzizza conference n'annyonnyola ku bintu bingi naye wabula conference eno yagendereddwamu okulonkinga online studies ezigenda mu maaso wali eri ku ssomero lya NUP of Leadership School Training School. Essomero eryo gwe muganda wange jjukira nti nno twalilonkinga emyezi ng'esatu emabega. Essomero eryo twalilonkinga. Kakati eggulo badde balonkinga online membership registration drive nga tageti yaabwe eri kuba comrade mwenna bannankyukakyuka okwetooloola eggwanga abo bonna abaagala okuba nga bafuuka bammemba ba National Unity Platform babage babateereddewo online registration. Osobola okuba kitegeeza yonna gy'osinziira eyo gy'oli oba oli kitugumu oba oli kalamojja oba oli nebbi osobola okusinziira eyo no applyinga no registeringa n'ofuuka memba wa National Unity Platform. Bw'ali eyampuliriza bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atugamba. Era abagamba nti n'okuregisteringa babateereddewo ku gundi kiriipu ojja kuba okalaba ojja genda ku mukutu gwa Facebook bajja kuba bakuteerawo kalinki ako. Mukwano gwange gwampuliriza kalinki ako ojja kuba okafuna bulungi nnyo oba gwe akeetaaze kalinki kano onaaba nga okeetaga osobola okujja mu inbox oba osobola okujja mu comment n'oteekawo ennamba yo n'oteekawo WhatsApp namba yo ne nkusindikira kalinki kano n'osobola okuba nga okafuna gwe yenna alina ekirowoozo ky'okuba nga ogenda ku registeringa. Nsobola okukakusindikira n'obeera nga okafuna. Jjamu mu comment section teekamu ennamba y'essimu yo eya WhatsApp nja kuba nkusindikira ka kiriipu ako k'osobola okuba nga omanya details n'ebisingawo byonna k'osobola okwapulayingirako okuregisteringerako. Era agamba nti no era badressinze n'eggwanga gwe mukwano gwange gy'otaabadde badressinze eggwanga mu bintu bingi nnyo ku nsonga nnyingi nnyo okuli n'okuba nti nno okulwanisa obuli bw'enguzi n'okuba nga n'okutokyalinga n'omulembe guno gususpectinga ogulimu security ejjudde obukyayi. Ebyo byonna baabyogeddeko omuli n'okutokyalinga muganda waffe Akileo Kivumbi era n'okumutwaza mu nkome n'okumupaatikako ebisangosango. Bagayizeza ensonga ze twagala twadressinga mu registration eno buli muntu abeere ng'amanyi, buli muntu abeereko ky'ayiga. N'agamba nti nno yagambye nti nno mu kwogera mu conference yabaddewo tulina okukolera awamu okusobola okuba nga tufugaza sisitimu eno etukuba obusaale ekuba amaloboozi gaffe obusaale ne twogera amaloboozi gaffe nga tegasobola kuwulirwa. Buli we twogerako nga tufuuka babi, bwe twogerako ng'olwo oli mukwate
okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'ebikyamu byonna byonna n'obuli bw'enguzi oyogerako oba ofuuse mukyamu ng'ebyo byonna byonna obitadde ku bbali kuffe ffenna ffenna tujja kufuuka ba victim mu ngeri y'emu oba endala singa tunaabeera nga tetwerwanyeeko mu ngeri ey'enjawulo bw'atyo pulezidenti Robert Kyagulanyi bw'abagambye. So yiga okuyimusa eddoboozi opromotinge justice mu society mu ggwanga lyo osobole okulwanirirako n'abalala. Olaba ekintu ekigenda obukyamu mu ggwanga lyo tosirika, vaayo kyogereko, vaayo bunnamunigina, tolinda muntu mulala kwogerera, oveeyo okyogereko gwe mukwano gwange kisobole okubeera nga twerwanako ffeka ffeka. Bw'atyo pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bigambo bye yatugambye wali eri ng'akyali ku conference. N'era teyakomye okwo, eyagambye nti neera ajjukiza ba comrade mwenna mwenna musobole okugaadinga omulembe guno, musobole okukola ki, musobole okugaadinga omulembe guno mu divisions zonna zonna eziri mu tribe zaffe, eziri mu layini ya tribe yaffe. Kino kyekuusaako kubanga tuprotectinga oba tugaadinga ba agency bonna abo bonna bonna abagezaako okuvuga otuvuga otujja mu lulayini mu nnyonyi lwa culture yaffe ne institutes zaffe mu cultural institutes. N'ayongera n'akkaatiriza nga bagamba okusinziira ku byabadde ku conference nti tukkiriza nti era tumanyi tuwa nnyo ekitiibwa abatufuga oba abaatulera oba eri obusika bwaffe obutwalibwa ne ba traditional leaders baffe abakulu ab'ebika ne institutes. N'agamba nti no mulabe waffe owa culture yaffe, mulabe w'obuwangwa bwaffe, wa institution zaffe ez'obuwangwa tukimanyi bulungi nti ye Mwami Museveni, oba tukimanyi bulungi nti nno gwe mulembe gwa Mwami Museveni ye mulabe wa culture yaffe. Era n'agamba neebaza bannayuganda nti ku mulembe guno muli alaati, musobola okusoma n'okutegeera layini yonna yonna n'oluka oluteekeddwa lwe batupulaaningira, ekyo musobola okyekkaanya ne mukiraba. Era ye n'agamba nze mbeebaza nnyo okuba nga muli vigilant nnyo, muli bulindaala, buli nsonga musobola ogimanya, mumanyi okusomera ebbaluwa mu bbaasa kyekisingayo amakulu. Ono pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde nga abalambika, naye ng'ensonga gy'akoonyeeko abagambye nti nno ayagala mu registeringe ku online studies ezigenda okuba nga zigenda mu maaso, osobole okumanya n'okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga, okubeera nga tofuuka victim ku abo osobole okuba kuba agambye nti ensi eno mugirabe ennaku zino engeri gy'etambulamu. Ensi yawaba gwe mukwano gwange ali eyo, katunulira muganda waffe gwe baatadde mu kkomera nga talina musango. Bano abasajja basobola okukusanga wonna wonna ne bakusanze olw'okuba nti no babawa authority ez'amaanyi ne bakupaatikako ebisango, ne bakupaatikako buli kimu, tolina gy'ogenda kuddukira nga n'omulamuzi gye bakutwala mu kkooti akimanyi bulungi nti omusango mugyeteeke, naye n'akusindika ne ba prosecutor bonna bonna nga bakimanyi ekigenda mu maaso. Kati gwani agenda okuvaayo akulwanirire? N'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission ekikulirirwa muganda waffe Mariam Wangadya nekyo kimanyi bulungi, kimanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga, naye teri asobola kuvaayo kulwanirira gwe muntu wa bulijjo. Kyokka ebyo byonna byonna ebitongole obiwa omusolo, tubisasula omusolo ogwo n'omusala gwe baliko bali ku musolo gwaffe, naye tebalina ye batuyambidde, tebalina kye batuyambyemu
yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Wabula nze kyenva nkukubiriza, genda maaso n'okusubscribinga ku channel eno, sharinga, commentinga, eddoboozi lino lisobole okutuuka ewala, tusobole okuba nga twetaasikiriza ffekka gwe mukwano wange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti n'okola ky'amaanyi, tovaako, tugenda kuba tukumawo ne information omulala mungi.